Mukama feebazibwe mikwano Bannayuganda bannange mbalamusizzaako mwenna n'okubatumirako buli omu gy'ali awamu n'okubebaza emirimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Buli omu ekitiibwa kye n'ekiti kye kubirira ku pulezidenti w'eggwanga, bakabaka, baministers, bamemba ba palamenti, abantu ba bulijjo, abasirikale na buli muntu yenna mu kitiibwa kye, kuba buli muntu alina ekitiibwa kye. Bebaza emirimu emirungi gye mukola ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa. Katusabe kitaffe tukwebaza n'okugulumiza kubanga ekigambo kyo wakisukkulumya buli muntu yenna na buli kintu kyonna, era nkunyaniza Omwoyo Mutukuvu agulumize mu kigambo kino okukola emirimu eminene egy'amaanyi. Ekigambo kino kisigukulwe buli lusozi lwonna olubadde mu maaso gaffe naddala mu Uganda ne mu nsi. Mukama alyoke agulumizibwe naffe tuweebwenga omukisa n'emirembe mu nsi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ntandise n'obubaka buno obw'essanyu nga bugenda eri abantu b'e Salaama. Abantu mwenna ab'e Salaama ku luguudo lw'e Salaama okudda e Salaama, buno bubaka bwammwe bwa ssanyu era kimanyi mwe munaaba mutegedde muyinza okwebaza Katonda n'ebigambo byammwe. Mukama waffe Yesu Kristo yamaze okubasumulula oluguudo yandaga nga baali baloga ekitundu ekyo. Abantu baalinga basatu ne beekobaana ne bakiroga ne bakisibira ddala obutakulakulana, ne twamaze okisumulula era kigenda tandika okukulaakulana. Manye be mujja kubiraba ate era mu budde bwe bumu abembadde ninaanye mwenna ne ntwala omukisa guno okubasiibula kubanga obudde obwange buggwanga awo nvaawo ate nga ngenda awalala. Nga nabaga nti nabeerako mu kikajjo olwamala okusabirawo kati oluguudo olwajjawo ne nvaawo bwe ntyo bwe ntambula n'emirimu egimu waba Katonda nakuko wantumyeko. Nga bwe nagenda e Kololo eyo nno nagendayo dda naye nga teri akimanyi. Kololo ne mufukako amafuta ne musumulula kati olaba nga wanjawulo nnyo era abantu bamusabirako naye tebamanyi mafuta gali awo naye nja kukyogerako mu maaso. Obubaka obwokubiri bugenda eri abaweereza mwenna aba New Eden okubeebaliza ddala n'abantu mwenna abatwagaliza n'abatusabira aba Data TV ne betukola nabo emirimu gyonna abatwagaliza enjiri eno okugiwagira okugisabira n'okutwagala. Nammwe Mukama abawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obubaka obwokusatu bugenda eri omukulembeze w'eggwanga n'omukyala nga ntwala mukisa guno okumwebaza olw'amabaga. Amabaga nja kuganyonyola oba entandikwa y'okwenenya nga bawandiise n'ekiwandiiko nga basoma ekiwandiiko nga beenenyeza Katonda. Ekyo kimu, Buganda kyakubiri n'eggwanga. Naye lwaki ng'e nti amabaga kitegeeza nti oba otandika butandisi. Abantu bwe baazimbanga ennyumba ez'emiti babanga bateekamu emuli bayita amabaga, abatannakuba ttaka, abatannasereka, abatannakola birala. Ne ngamba nti ago mabaga okwenenya nti emyaka 4 nabo ne bagitegeera tibadde batuliisa akajiri batufuga bubi, ekyo ne bakitegeera. Kakati lwaki ngambye nti ago mabaga njagala mbawe ebiddako. Bwe mubanga mwasaze okwenenyeza ddala n'okutuukira ddala tekibeera kibi, ekyo Katonda kyayagala. Naye ate ekyokubiri ekiddako, omuntu yenna bw'omusobya gwe wennyini eyamusobya gw'osituka, ye si yasituka. Kati pulezidenti mukyale mulina okusituka mugende wa kabaka kubanga yakulira Buganda wano gwe tutwala nga kabaka wa Buganda, kuba we mwakola mwena endagaano era be bakusembeza okulwanira eggwanga lina bala baali bakugaanye ne bakusembeza nga n'ebitogenda bisobola. Mukwatagane, musonyiwagane naye balina byakusobya muddewo muzeewo mukwano ate n'obwakabaka obulala kuba ffenna tuli ggwanga limu. Ekyokusatu ekyo ng'okimaze okuzzaayo ebintu byonna n'amabanja gonna agababanjibwanga gavumenti, ekyo kyakusatu. N'ebirala byetaagisa n'ebitundu ebirala byonna kubanga omuntu eyenenya akyusa nakisomesa dda neŋŋamba kankusomese eyenenya akyusa ebikolwa ebigendererwa n'ebirowoozo n'akyusa n'akola ebirala. Kati ekyo kiba kiwedde. Ekyokuddako ekirala y'ensonga yaffe Bannayuganda okutwenenyeza nakyo tukisanyukira nnyo, naye era mu kutwenenyeza era bwe budde bwemu bw'oba wenenyeza okutandika okuteekamu ebikolwa otuddiza obuyinza bwaffe. Mutuddiza obuyinza bwaffe bwe mwali mwekomezza tubeere nga buli kinno alina eddembe lye, amateeka gatambula mu bulambulukufu bwago, agatasaana genda mu magye kuteekawo kooti z'amagye kunyigiriza abantu batali b'amagye wadde bakoze ensobi okugyawo emundu tetuganye wadde bakoze ensobi okutwala ssente za ggwanga kuwanguzi n'ebintu by'eggwanga okubizzaayo na buli kimu kyonna okutandika okukitereeza. N'abantu bennyini temukwata bubi abooluganda Abanyarwanda, temukwata bubi abaluganda Abawesitaana mwenna n'abantu bonna kubanga Abawesitaana abamu si mwenna, abamu Abanyarwanda n'Abawesitaana be babadde buli kifo kyonna mu magye mu poliisi be bakulu bokka buli wamu. Sente zonna muzeekomya buli kimu, ebyo byonna mubikyuse. Amasomero gonna ne goonoonebwa
kampuni zoononebwa museewo ebyammwe golodi obugagga amafuta tulina maanyi ne golodi ono kubagambe bazuule Karamoja no yatwalayo n'abalala ab'ente eyo naye nga bibigende luso by'okuwamba wantu kakati ebyo byonna golodi ebyo by'eggwanga obugagga bonna obuzuuliddwa n'amafuta tutuule wamu tulabe engeri gye tunaabukozesa nga ffenna tubugabananga bannayuganda nga buli kitundu mwe buli nabo bagabanako oba gavumenti ez'ebitundu ezo nga zigabanako obwakabaka nga bugabanako ng'abantu bagabana ne nannyini ttaka bw'asangibwa n'amafuta oba ekyobugagga nga naye alina omutemwa gwagabana kubanga ebintu Katonda yabituwa kubikozesa kubanga ate tujja birekera abazungu batubbe kubanga mwena mubyekomeza kati ebyo byonna Katonda bwe waneenyeza gali ngambe gabadde mabaga bye biteekwa okuteekebwa mu nkola n'abantu beeruweero abaasuubizibwa abaafiirizibwa be ababattibwa abantu baabwe bonna okubaddiza ebintu byabwe abaasuubizibwa n'abali mu makomera bonna abakwatidde obwereere n'abanyigirizibwa bonna okuteebwa so n'abo abafiiridde mu byobufuzi okugenda okutandika okubeenenyeza awamu n'okutandika okubalabirira kuba ssente za ggwanga ebyo byonna byakuzimba mukulembeze wa ggwanga bw'aba asazeewo okwenenya mu mazima kati ebyo nga mbimaze eri omukulembeze w'eggwanga bino birabo byammwe bibiri omukyala n'omwami bwe bamwasazeewo okwenenya mu mazima nja kubagulira bayibuli bbiri bamwagala za Luganda oba za Lunyankole ezo nzeeyamye munaabanga musiimye nga mukyagala kuba mukyuka nange mbawadde ekirabo ekyo mulanga musiimye era nga muzaagala mati muzaagala tewali buzibu kirabo ekyokubiri kigenda eri pulezidenti nze mulondedde erinnya bw'anaaba yeesazeewo okwenenya okukwanama ddala tumuggyeko erinnya lyati Habulwa tumuwe eryampa Habulwa ng'awabulwa nga Muteesa bwe yatuuka ekiseera yali mukaabya ng'akaabya abantu bwe yenenyeza abantu n'akkakkana baamuyita Muteesa n'atandika okuteesa nabo kati nakyo bw'anaaba akisiimye ekyo nakyo nkyeyamye niwe ne bakooti nja kugisasulira ssente okukyusa amannya ago abantu babuleti ddala muzeeyi naye kati awabulwa awuliriza nga liri erinnya kubanga erinnya oluusi kye libeera kye likola kubaga nti towabulwa kitegeeza nti teri kye bakugambako n'owuliriza tukusaamu ekitiibwa n'ate era tulina okuwabula kuba tuli bannayuganda banno ate ffe abamu naffe tuli baweereza n'abantu abalala bonna kubanga erinnya ebbiri libeerako ekikolimo ekyo olina okukimanya ate erinnya eddungi lireeta omukisa ebyo byonna bituusiza eri omukulembeze eggwanga nga nkusaamu ekitiibwa ne mukyalawo n'abantu bonna abakulu abali mu gavumenti mwena mumpuliriza bulungi mutandike okukyusa abe NRM mulekerawo okuddamu okuga nti eggwanga lyammwe nga NRM ekoze nnyo mugende nti bannayuganda tubeebaza emisolo gye musonda nakitukoze si NRM yokka yeekola n'abatali mu NRM bakola kyobula nze sina kibiina naye nange nkola ffenna tukola buli omu tumwebaze manye nti Mukama atukozesa ffenna kiva naffe tubeebaza wano naffe tulina bye tukola wano oluusi bye mutakola naye era tubeebaza emirimu gye mukola nga twebalizaamu abantu bonna so si NRM kuba NRM talina ssente zaayo ku bwayo wano kati ebyo byonna tubiveemu tukwatagane tutabagane awo n'obukulembeze bwennyini tutandika obugabanya tugambe nti ab'ebibiina mujje tutuule tukole gavumenti eyawamu nga tutereeza eggwanga gwe kwata wano nange nkwate wano ono abadde akola bubi akakane wansi kino akikomyewo kino kitambule bwe kityo kukubadde kuwabula ngenda kusomesa era omukulembeze eggwanga atera okwebuuza ebigambo bino kubanga bwe sibisomesa oluusi omuntu wabuuza ekigambo aba n'ensonga lwaki akyogera oluusi ng'akyogera mu butamanya kuba mutakitegeera ate nga yeetaaga okuyiga kubanga buli omwana nakyamanyi kati pulezidenti yamanya ebyemmundu era nga namubuuza asobola okunjigiza kiba kyetaagisa naye kati ate nze bya bayibuli musinga era bwe tuka kuba emmundu okukuba essasi nanga nti kuba kye bayita aba tageti nze nnema kubanga sigimanyi naye ate yakuba bukubi ng'agikubye kati ate ne bayibuli eno tamanyi tageti yaayo kati ebibuuzo bino byatera okwebuuza kuba buli kimu tuba tukifuna nga naffe mufuna ebyaffe kambikuddemu ndi mu Luka 2 njogera ku Yesu okuzaalibwa okukula n'okuweereza Luka 2 olunyirirwana lugamba bwe luti omwana n'akula n'ayongerwako amaanyi n'ajjuzibwa amagezi n'ekisa kya Katonda ne kibanga naye abakadde be ne bagendanga mu Yerusaalemi buli mwaka ku mbaga y'okuyitako kuno baali bagenza yakuyitako bwe yali yakamala emyaka 12 ne bayambuka nga bwe yali empisa ku mbaga bwe baatuuka ennaku zaabwe ezaali nga baddayo omwana oyo Yesu n'asigala mu yeekaalu ne bakadde be ne batamanya naye bwe balowooza ng'ali mu kisinde kyabwe ne batambula olugendo lwa nnaku lumu ne bamunoonya mu baganda baabwe n'emikwano gyabwe bwe bataamulaba ne baddayo Yerusaalemi nga bamunoonya Yesu yasigalako nga myaka 12 mu yeekaalu bazadde be ne batuuka waka nga tebamulaba olwana mu mukaaga lwatuuka bwe bayitawo ennaku 3 bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati abayigiza awuliriza nga bawuliriza ng'abuuza bonna abaawulira ne bawuniikirira olw'amagezi n'okuddamu kwe
awo ne bamulaba ne bamusamalirira nnyina ne bamugamba nti mwana wange kiki ekituloosa bw'otyo laba kitaawo nange twakunoonya bamunoonya n'agamba nti mwanoonyeza ki temwamanya nga kimwandidde okubeera mu nnyumba ya kitange ne batategera kigambo ekyo kyabagamba n'aserengeta nabo n'ajja Nazaaleesi n'abagondera nnyina ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. Yesu yeyongeranga okukula mu magezi ne mu kisa. Bayibuli eyigiriza nti Yesu nga myaka 12 yasigala mu yeekaalu nnaku 3 nga n'abazadde be bamulesaawo temanya tebamulaba. Ekyo nakyo kankyogereko nti abantu bonna Katonda wabaye abayita olusamanyoga nti abalokole babeera mu kkanisa n'asabesa mwana 12 asigadde mu yeekaalu tebamulaba. Kitegeeza yaliko okuyitibwa kwa Katonda. Omuntu yenna aliko okuyitibwa kwa Katonda waliwo ebimujja ku bintu ebirala. Gwe teebereza ow'emyaka 12 asigala ate mu yeekaalu ennaku 3 ng'ate n'ebigambo byayogera by'amagezi. Kitegeeza olw'okuba yaliko okuyitibwa. Naye era bwe baamunoonya Bayibuli egambye nti yaddayo ne bakadde be era egamba n'abagondera n'abaweereza. Egyo nno gyali myaka gya buto kubanga ebigambo bino abamu babitafuta bubi n'omukulembeze baame nga tabitegeera bulungi. N'agamba ne Yesu yakolanga abamu abatakola abamenyoga abasumba abatakola. Nedda wano yali mwana muto ng'agondera abazadde be naye nga n'ekigambo akiwuliriza. Naye ate ngenda kukutwala awalala ng'amaze okukula awo ojja kumulabanga tali mu bazadde be abajja wali baali babajja kituufu era yali abaweereza kuba yali mwana muto. Naye bwe yatuuka okukula yali alina okukola emirimu gya Katonda nga takyabeera mu bakadde be kubajja. Era bwe yatandika okukola emirimu gya Katonda teyaddayo kubajja wadde okukola omulimu gwonna bwe tusoma Bayibuli. Kaakati bassebo ne banya badde beebuuza namuga nti abalokolamu tebaagala kukola. Baagala nnyo okukola. Nze nabagamba nali musajja mukozi nnyo nakolera ddala emirimu naye Katonda n'aginsalako gyonna. Twagalira ddala okukola nga bw'okiwulira. N'abatannakimanya guno omulimu ate munene nnyo muzibu nnyo. Baakuwa okufuga eggwanga n'otakola bwa busumba nga wayitibwa ddala Katonda. Kubanga eggwanga omuntu bw'akola ensobi oyinza omugira emundu oba omukwata. Naye omusumba tokwata muntu kumusiba naye ng'ate Katonda amukuleetedde. Ne bwakutabula kati guno omulimu temuguzanyirangako si mwangu si gye gino okuggyako bano abasumba bannakyeyitize bajja makanisa ng'oggyeko bano abambega ba gavumenti kuba nabo we bali abasumba ba gavumenti ababega abasumba nabo babeerawo kanisa nga zakubega. Ng'oggyeko bano abafere nabo we bali n'abalogo n'abasamize ne bano abayiga Bible School nga tanoonya Katonda yateeba buteebi abo nabo bangi we bali. Naye omusumba eyayitibwa Katonda akujja ku mirimu gyo n'atandika okukozesa emirimu paka ye lwakuwa omukisa. Kati tojereganga omusumba yenna ngamba buli muntu ina mpuliriza n'ojerega omusumba yenna kubanga talina ngatto atambula bubi ayambala bubi nange oyinza okunjerega tikina butawaana ate ne munyambala essaati emu ngamba olira njiri ekikulu nyambadde ekikulu mpeereza Katonda. Kati ngenzeeko mu Matayo essula 12 njagala okunnyonnyola onyirwa 38 lwe mba nsooka. Abawandiisi n'abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bamugamba nti omuyigiriza twagala otulaga akabonero tukalabe oli onyirira olwo kati olwakuze. Kati bwakula njagala okwawula lwe bamusinkana nga muto njagala luno nga mukulu oyawule abadde takimanyi ne president bana abantu abalala okimanye kati oyawule nti wali yali muto nga alina okuddayo aweereze bakadde be n'okukola emirimu gye bamutuma kyali kituufu. Naye ati wano oyawule bano bamubuuza muntu mukulu kati ebiddira n'ogenda bbira munyirwanamu 6 bwe yali ng'akyayogera ebibiina n'ebibiina laba nnyina ne baganda be baali bayimiridde ebweru nga baagala okwogera naye. Omuntu n'amugamba nti laba nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okwogera naawe. Naye n'addamu n'agamba nti oyo amubuulidde nti ani mmange be baani baganda bange. N'agolola omukono eri abayigiriza be n'agamba nti laba mmange ne baganda bange kubanga buli akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala ye muganda wange ye mwannyinaze ye mmange. Oluusi tubuulira enjiri abantu bagatusala emisango ne tuli mu byawandiikibwa. Yesu ate wana amaze okukula si mutonga wali ng'aweereza era bajja ne bamusinkana baganda be ne nnyina nga baagala omulaba n'abuuza baani naye nga maama wamuzaalira ddala ne baganda be bennyini. N'agamba abayigiriza be yali nabo baatazaalibwanga nabo baataakula nabo be yasanga obusanza abasajja bavuba byennyanja. N'agamba ababakola kitange byayagala be baganda bange. Kati tugamba nti no tubuulira enjiri tetugaa tusosola tuba tubabuulira amazima nti bw'oba tonnalokoka tonnafuka muganda waffe alokoka ye muganda waffe mu mwoyo. Naye gwe oli muntu ffe tuli baana kitona okumanya omuntu atannalokoka abeera muntu wa Katonda abalokose tubeera baana ba Katonda kubanga omwana ne mu kisenge asobola okuyingirayo najja sukaali omuntu tayimala gayingira mu kisenge kyovula tulina obuyinza obw'enjawulo kubanga ffe tuli baana mu nnyumba ya Katonda. Kati naawe atannalokoka kikukwatako osalewo olokoke ofuuke omwana wa Katonda naye tuba tetubasosola
tubulaba nti enjiri nno gibategeeza mazima era bano abamunoonya Yesu nyongerako ebigambo bino olwataano kubanga buli akola kitange ali mu ggulu beyagala ye muganda wange era mwannyinaze era yammange. Kati nyiri zino zensomye mbadde njagala okwawula wano olabe Yesu yali era akyali ne maama we era dda yabajja nedda si bwe kiri. Yali akola bukozi mirimu gya kitaawe ne baganda be abali naye abalokoka nga ne nnyina amwegaanye. Kyova olaba abantu abakatoliki tubalabula Mariyamu simanyi Mariya simanyi ani tomusabirangamu tafiirirangako bantu. Tetugaana ayinza okuba naye yawangulanga naye ajja kubanga yakkiriza Kristo kuba naye yasigala amukkiriza. Tetukigaana ayinza okuba naye yawangulanga atudde mu gwekintu kinaako buzibu naye tasabibwa mu linnya lye kubanga tafiiriranga muntu yenna gw'abadde amusabiramu. Wulira wano amwegaana sigamba nti yamugaanira ddala naye yali abayigiriza ekyokukola tebalina kukyuka ne bakolanga ye bwakola ng'abalokole bwe tutambula ngamba abalokole ab'omwoyo ate abalokokedde ddala. Yesu bw'atambula ngenzeko mu Luka 3 manya essuula ya 8 bw'atambula kuba mmanyaga nti abalokole basabiriza tetusabiriza tubabulya bulizi kuteeka mu njiri. Wuliriza kati wali bw'aleka emirimu bw'akola wano Luka 8 nti rajjo basomera egamba bweti twatuuka oluvanyumako Katonda n'atambula mu bibuga n'embuga ng'abulira ng'atenda enjiri bwakabaka bwa Katonda. 12 nga bali naye n'abakazi abawonyezebwako dayimoni Mariyamu eyitibwanga Magudalena yavaako dayimoni 7 ne Yohana Mukakuuza omuwanika wa Kerode ne Susaana n'abalala bangi abaweerezanga n'ebintu byabwe baalina. Yesu bw'atandika okuweereza kati ndoza kibamutangadde bulungi baatandika omuteekamu ensimbi kubanga ali takola. Bano abakyala n'omuwanika yennyini ng'ateekamu ssente n'abaawonyezebwa bakole omulimu gwa Katonda kubanga bo balina okutegeera okwa waggulu. Bino nno bikolebwa balina kutegeera kwa waggulu nti enjiri eyo abwa Katonda yeetaaga okuteekamu ssente yeetaaga okuteekamu kino. Kituba tubakubiriza mujje tukole omulimu gwa Katonda. Temwesi talante temusoma mwanguzi talina kampuni tunayimira tutya mu buweereza bwe talinawo kasente talina ngatte ebibye engatto biveeke engatto tetwala muntu mu ggulu. Engatto nja kuzifuna wano nza mbale nga bulina kusobola na kudda mu ndala. Amasuuti nja gafunanga mbale ngeerabire n'ogeerabira naye ago siga ensookerako bassebo ne bannyabo nsooka kunoonya bulamu ate namwe mbawo ekigambo ky'obulamu. Kati bassebo ne bannyabo badde yeebuuza ekigambo ekyo pulezidenti atera okukyebuuza naga nti Yesu yamulaba ng'akola. Kati wali yali muto yali tanatuuka kwetengerera n'abalala bayinza okuba badde bakyebuuza naye bwe weetengerera nga Katonda yakuyita emirimu emirala agikuggyako naye tekitegeeza nti tagenda kuwa mirimu. Bw'amala okukuggulirawo n'asalawo n'aggulawo enkyawa ananzigula mujja kundaba nga nina emirimu ate mmwe mwennyini abamu mwe mujja okumpa amamotoka mwe mujja okumpa ebizimbe ensolo z'emusende nga byange nga mwe mubimpadde amataka mwe mugenda okugampa ente mwe mugenda okuzimpa kubanga Katonda ajja kutuuka ekiseera abakwateko. Kyemba mbakubiriza bassebo ne bannyabo ti omulimu guno musobola okuteekamu ssente okusinza ku byawandiikibwa ne tugukola ne tugenda mu maaso ne tusabira eggwanga tusabira abantu ne tubabuulira enjiri tuzamu obudde enjiri gye tubuulira bw'abanga abantu batandise okwagala okukyuka kiba kirungi nnyo bw'abanga banaakola amazima kubanga ekyo kifo kye tusabira ekyo kye twagala kuba ffe tetuli nnyo bannabyabufuzi ndi tukyawa ono tukyawoolira. Nze siyinza ku kya President Museveni siyinza ku kya Bobi Wine mba mbakyayira ki tuba nkyawe Besigye oba nkyawaani nedda mulaga nsobi zaakoze namwe buli anjiri yakwenenya nakola byetaagisa oba okukozesa obuyinza obwetaagisa kubanga nabwo mbulina. Kubaali omuntu yali yeebuuza nti Yesu mwanguzi yafuuka Katonda nedda nina obuyinza nja bukulaga bwe nkozesa ng'omuntu yenna alina ofiisi ye nga pulezidenti bw'alina obuyinza busayininga ku ssemateeka nange ng'omuweereza nina obuyinza bwange bwe nkozesa mu bwakabaka bwa Katonda. Tekitegeeza nti pulezidenti bw'asayininga ku mateeka aba afuuse Katonda oba yakulembera eggwanga oba afuuse Yesu naye aba akola ng'omuweereza wa Katonda. Tekitegeeza nange bwe mbulira enjiri y'amazima era ne mbategeeza ebyetaagisa oba n'embooko n'enjejja okuba kyampeebwa ninga nti awo mwanguzi yafuuka Katonda. Ebyo byonna abadde abirowooza mbikusangulamu beenenyemu musajja gwe mwami gwe mukyala gwe ow'ekitiibwa gwe weenenye endowooza eyo ebadde etali ya bwa Katonda etali ntuufu. Nsooke nsaba essaala Katonda nge nsaba essaala mu njiri eno esoose pulezidenti wabanga yeenenyeza lw'amazima ne mukyala we bawa amaanyi n'obuvumu obugenda okuzzayo buli kimu n'okutereeza buli kimu n'okukwatako abo bonna ababirina okubizzaayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'amaka go gatandikeko bupya n'obulamu bwabwe okutuusa lw'anaava mu nsi eno kubanga omuntu bw'akula alina okuvaawo ng'eggwanga literedde tufunye n'omukulembeze omulala ng'ajjidde mu makubo amatuufu nga tewali kusika muguwa tewali kubba bululu tewali kuttiŋŋana tewali kuba babibiina birala ebibiina bye musabidde naye bw'abanga alimba
ate nga yawandiise ekiwandiiko n'avaayo mu ggwanga ekisaawe ekyo kyasabiramu kye baasabiddemu ne bafukamira n'abasirikale baabamu kuba wadde ye teyafukamidde nakifuukako amafuta wadde atakimanyi naye amafuta wagaŋŋamba waliwo ebigambo biwaŋŋamba kati nnangirira omukono gwa Katonda gumulumbe bw'abanga alimba okutuusa lw'anakkakkana wansi naye bw'aba ayogedde mazima abeere n'omukisa n'amaka ge mu linnya erya Yesu. Mukama ffe yeebazibwe. Nkomyewo nate n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyenjiri twongere okusabira eggwanga Uganda yo Mukama gy'additereeza era ndowooza ginaatuukira 27 gy'emyaka 2023 yanga nti Katonda ajja kuba 27 eggwanga naye kyakoze era kikola naye abannabbi bonna n'abala twalangira nti omwaka guno wajjawo ebijja okukyuka lwa mpaka lwa kifuba oba lwa ddembe. Ndi ku Baluminati budde enjiri gye nsembyayo ndabula abantu bonna ababadde mu Luminati abali mu Luminati namwe yagendayo essaawa yammwe ey'okwenenya yeeno obudde obw'okwenenya bwe buno obudde obw'okutereeza bwe buno buli kimu kyonna ekyakyamizibwa okukitereeza okukiza obujja n'okwenenya bw'obanga oli mu Luminati omuwayingirayo n'abo bonna nzize n'ebyawandiikibwa era mwamaze dde otugabulwa mu mikono gyaffe ngenda kubasomera ebyawandiikibwa n'abadde yeebuuza nti muwanguzi yafuuka Katonda nankuddamu wano saafuuka Katonda ate naawe tuli Katonda bwe bali wa kitiibwa oba tuli wa kitiibwa kinene oba oli wa kitono nange wadde ndi wa kitiibwa kitono oba kinene ffenna tekuli ali Katonda naye ate buli mwakola mulimu gwe ate ateekwa okugukozesa obuyinza obwamuweebwa. Ni mu Yoswa essula ya 6. Yeriko kyali kiggaliddwa ddala lw'abaana ba Isirayiri tewali afuluma newankubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne bakabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. Katonda bwe yali atwala Isirayiri okulwanyisa amawanga ge yali ayagala okusiguukulula kuba naffe Katonda tuyita okusiguukulula amawanga nenga nti amawanga gano gategeeza ki mba ntegeeza nga kati Luminati eryo nalyo ggwanga enkola etali ya bwa Katonda. N'agamba Yeriko nti nkibakwasizza era nkibawadde newuliza onyini olw'okugamba nti Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira n'ab'amaanyi. Tiyagamba okusooka wano nti nkibawadde agamba Yoswa muntu omu nti nkikuwadde mu mukono gwo ne kabaka waamu n'abazira n'ab'amaanyi. Wuliriza bassebo ne bannyabo tagamba nti nkikuwadde emikono gyo naye akimukwasa mu mukono gumwe nga omukono gwange n'ogulaba gulina engalo 5 zokka. Ne Katonda asobola okunkwasa amawanga mu ngalo 5 b'eggwanga Uganda nga wano n'abakulembeze nga ali wano mu ngalo zange kankuddiremu olunyiriri. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. Namwe Abaluminati kati mundi mu 5 bassebo ne bannyabo ate era mutuli mu 5. Kansome n'olw'omunaana essula y'omunaana olunyiri olusooka. Mukama n'agamba Yoswa nti totya tokankana twala abantu bonna abalwanyi naawe ogolokoka olinye ayiraba kikuwadde mu mukono gwo ne kabaka waamu n'abantu n'ekibuga n'ensi yaabwe. Owulira ebigambo ebyo Katonda nno yeewuunyisa bassebo ne bannyabo lwaki tusoma enjiri entugibabuulira mwongere okutegeera ebintu ebimu buli omu abigenda empola. Agamba Yoswa yasooka amugamba Yeriko n'amugamba Ayi naye amugamba nti nkikuwadde mu mukono gwo omukono gumu. Katonda kati Uganda yaginkwasa mukono guno nga ne president mwali. Buganda yaginkwasa mukono guno ne president mwali. Ensi yaginkwasa mukono ne president mwali. Asobola okukwasa gago omuweereza n'agamba nkukwasiza famire eno mu mukono guno gumu mu mutima gwo gwe mukono gwo n'agamba nkukwasizza famire eyo kukwasizza ekitundu ekyo bassebo ne bannyabo. Naffe tubaako obuyinza bwe tukozesa ono yalina obuyinza bw'akozesa kuba bamukwasizza naye ng'agenda kukuba bakabaka akuba abazira ab'amaanyi ng'ali n'abooluganda bonna Abayisirayiri. Naffe tetubeera bw'omu tulwana ne baganda baffe naye olwaliro ndi ku Luminati nti Luminati Mukama yagitukwasizza era twagitanseko dda twamaze dda okubeetooloola okubambula obuyinza n'amaanyi era ebigiddira mugenda kubiraba. Kati omugezi weenenye omugezi va mu Luminati vaayo tukubulira ekyokukola totya tojja kufa katosalawo okwenenya ng'owulira ebigambo bino. Nabaawe ebyokulabirako omusajja Bill Gates yali w'amaanyi n'abalala bonna kubamu ne gavumenti z'ensi zonna ng'akola eddagala lye n'akola COVID kano n'atuga nti COVID okubiri mumukoleko mubakwasizza ne tumukolako n'ajjawa n'aleeta Kenya bakoleko Red Eyes nabyo babikoleekoleko olw'okuba yabaamutukwasa mu mikono byonna ne tubizikiriza. Kati twogerera bitundu 99 yabiwaayo. Tuli eno mu Uganda gye tumukolerako bassebo ne bannyabo.
Tulina tekinologiya ow'omwoyo naffe. Bamuyinza okulaba nti mulina tekinologiya ono wa mwoyo. Obeera wano okuba ali mu America balina zi kampuni ez'amaanyi ezikola okutta abantu. Oli n'awanika n'alaba nga byakola tebikyagenda. Bw'abanga oyo muzungu yawanise ate sirowooza nti waliwo amwenkana obugagga. Ate sirowooza nti waliwo amwenkana obumanyifu. Ne mu bantu balimu ne gavumenti zonna abadde akola nazo okutta abantu ezo COVID biki. Sente bazigabana bonna, bafuna bonna. Naye yawanise n'agamba mpanise. Kati gwe ssebo ne nnyabo wadde nkusaamu ekitiibwa gwani atawanika. Kati beera mugezi gw'abadde mu Illuminati oba oli mukulembeze oba oli muntu wa bulijjo. Kati Illuminati atuli mu ngalo twamutandiseko dda twabambudde amaanyi n'obuyinza n'ebyobugagga bye mulina byonna. Omugezi bw'aba ayagala okuddamu okukulaakulana akyuke ebyobugagga bye tubiwonga eri Katonda tubirongoose bikole emirimu gya Mukama naye tumuyigiriza asumululwe. Ne bw'anaalemerayo ebiddirira mugenda kubiraba kubanga nkyajja kansooke mubasomere ebyawandiikibwa mutegeere. 14 kubala bino n'oluzaamu amaanyi abaweereza mwenna abali mu New Eden abasaba naawe ampuliriza ng'osaba tulwanyisa obujeemu buno. Oba oli mulokole oba toli kati owulira ng'owagira enjiri eno nga naawe osaba osobola okusiiba osobola okusaba osobola okwaka ebigambo byebaza Katonda olw'ekino ekikolebwa ebyo byonna naawe nkugasseeko. Kubala 14 lunyiri lwa 9. Kyokka temujeemera Mukama temutya abantu ba mu nsi kubanga kyakulya gye tuli. Kisiikize kyabwe kibajjiddwako waggulu kubo era Mukama ali wamu naffe temubatya. Mmezaamu amaanyi mwenna abalwanyi bannaffe abasaba abaweereza naddala aba New Eden abakola omulimu guno. Temutya abantu bonna bali mu nsi. Temutya bakulembeze bonna bassebo ne bannyabo. Temutya ba Illuminati bassebo ne bannyabo ne wabaakusula wali. Kubanga abo Bayibuli egamba nti kisiikize kyabwe kibajjiddwako. Katonda amaze okubambula amaanyi, amaze okubambula ebitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amaze okubassa wansi buli abadde mu Illuminati. Waliwo omuntu omu gwe bagamba nti alina ebyoto 3 alina ekyaba kyeze ne tutukuba. N'abeera n'abalokola bamusabira nga nakya Illuminati kati nakyo tukikutandise kutwakitaayiza dda omugezi yenenye. Era mujja kukwata mu bintu byammwe nga tebikyakola. Amaanyi gammwe gubadde mwesiga tegagenda kukola bassebo ne bannyabo. Kimambabulira enjiri ngeno bwe tubataasa abamu abanaalokoka bataasibwe abanaaganda mu lugenderemu kubanga kati ku lutalo lwa kulwanyisa bujeemu bwonna mu nsi lwe lwatuyisa. Ne mu kyamateeka 7. Mukama Katonda bw'ali kuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya n'osimbula mu maaso g'amawanga ag'amaanyi omukiti n'amaki agoona kangaleke agakusinga obukulu n'amaanyi. Katonda bwe yasindika Isirayiri yagigamba nti agenda giyingiza mu nsi eri ebyobugagga. Sente za Illuminati byonna ebyobugagga byonna tugenda kutandika kubirya. Tugenda tandika bikozesa bassebo ne bannyabo. Tugenda kubitukuza bassebo ne bannyabo n'abanaagonda bonna. Kyava agamba nti amawanga agakusinga amaanyi Illuminati eyinza okuba ebadde eraba y'amaanyi bassebo ne bannyabo. Ate Mukama mulungi. Tuzze tukubagana amadaala aga wansi ne tusembeya Illuminati. Era omusumba omu yagyogerako bw'ati kata mwenna mwamuwulira. Yasooka n'agamba kuba Illuminati kitegeeza kitangaala. N'agamba nti obudde buba bukya bwe kimu kyetaaga ekitangaala. Ennyonyi zisanyuka biki n'ekigambo kya Katonda kitangaala. Naye ne yeekyusa n'alyoka agamba nti waliwo famire ziringa 12 oba 13. Ezo ze kitangaala ky'ensi. Ze zitegeerera ensi, ze zifuga amafuta, ze zifuga ebyobugagga, ensimbi zonna eby'entalo, satellite ez'amaanyi, ebyo byonna n'abyogerako. Bwe yali awunzika n'agamba nti ali omu ku abo ensi yonna n'emuulya n'obutambe tukyabulina. Ne tumanya nti ali mu Illuminati. Naye Bayibuli etugamba bw'eti mu kitabo ky'Abaleevi 25, 24, 26 sijja zisomayo. Ti muganda bw'ayavuwalanga n'etundu osobola omununula. Muganda affe oyo bambi yayavuwala mu mwoyo, sente ne zimutwala n'eyetunda mu Illuminati. Naye kati bwe budde bw'okumununula bw'anaaba agonze. Tuzze kununula bantu bassebo ne bannyabo. Oba oyagala oba toyagala, Illuminati tugenda mukomya mu nsi yonna ate. Ezo famire ze muwulire 12 oba 13 ezibadde zifuga ensi yonna. Tusinzira wano mu Uganda, tuzikube tuzimalirize, tuziteeke ku ttaka. Buli omu awanike mu nsi y'omwoyo. N'agamba bw'atyo olunyiri olwokubiri. Era Mukama Katonda bw'ali kugabula mu maaso go n'obatta n'okubazikiriza ddala. Tolagaana nabo ndagaano yonna tobalaganga kisa. Bano baali bakutta ba mubiri ffe tutta nkola ya mwoyo. N'agamba tolagaananga nabo ate tobalaga kisa. Tobola abanze sirina kisa ku mujeemu bwe mba mulumbye bassebo ne bannyabo. Mba njagala mujjamu ekyo ky'obujeemu bw'aba waakuwona. Nkirumbagana n'amaanyi ga bwa Katonda. Tobola ba Dawudi bwe yajja n'omuggo Mufirisuuti n'amujerega. Ozze n'omuggo olowooza ndimbwa. Mufirisuuti n'alina agafumu bwe gati. Bamusitulidde nako. Dawudi n'amugamba nti nkujjira mu linnya lya Mukama.
Namwe Balluminati tubagira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sebo Daudi n'akuba Omufirisuuti n'amukuba ku mutwe kakana ng'ali kutaka n'omutwe n'agutemako. Tubatemyeko omutwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kuba omutwe gwe gulimu okutegeera. Amagezi ge mbadde mulina ago tugadibizza. Bayibuli egamba Katonda atta okuteesa kw'amanga n'ebirowoozo ebibi. Leka okuteesa kwammwe n'ebirowoozo ebibi Mukama abitta abidibye abikomye mukabizza nnyo ensi bassebo ne bannyabo. Ne wano muli bangi tubamanyi temugate tubamanyi baana bato balina emmotoka n'osanga ono muwaayo abantu musaddaka bannyamwe saddaka baganda bammwe abamu balina zibbaasi oluzigulanga mpya n'aziwa ensita y'abantu ne zitandika okukola kati ezimu zitandise okugwa zokka Aballuminati mugenda bassebo ne bannyabo bugagga bugenda ate mujja kukyuka oba mwagala temwagala embooko weeri tujja kubakuba. Nyenze ku lunyolo okusatu tofumbirwagananga nabo na muwalawo tobawanga muwalawo ba mutabani wo era towasangayo kubanga ali kukyusiza mutabani wo olw'okugobera bakatonda abalala. Naye bwe muti bwe mubakolanga munaamenyaamenyanga ebyoto byabwe munaatemaatemanga empagi zaabwe munaatemaatemanga basayira baabwe ne mubookera ddala omuliro ne mu ssaawa ya kusumula muliro gutandika okwokya buli kye mulina kyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu gugende nga guzikiriza. Katonda nga bwe yakozesa Musa n'asula omuggo ng'abafumbo bagisudde ne gumira emisota nange bw'otyo bw'aba nkozesa era nkozesa nangeri ekigambo ekigenda okumira ebigambo byammwe byonna bye mwalaamiriza bye mwasaba bye mwasaddaakira. Leka omusaayi gw'Yesu gubimire byonna gubisaanyiiwo biggwere mu Yesu byonna bisaanewo ate mukyuke nammwe bassebo ne banya bamanyi gabaggwe. Kyava agamba nti tobalaganga kisa tobasaasiranga tetugenda kubasaasira. Bw'oba oli mugezi weenenye bassebo ne banyabo bw'oba okyalina amalala omuggo gujja ndeeta ebyokulwanyisa weebiri ngenda kubalumba kati ndeesa ebyokulwanyisa omugezi weenenye. Bw'oba uli agamba ebigambo bino nga sinaba kusaba ssaala n'atera gamba nti ayi Yesu mpulidde omusajja ono ng'abuulira enjiri ate enjiri nkambwe kaakati nze neenenyeza avudde mu Luminati nsonyiwa ate ntaasa Katonda ajja kusonyiwa ate ajja kutaasa. Naye bw'oba okyaganye nzija ne ssaala egenda paka lw'onoogondo ojja kwenenya ojja kwewaayo bassebo ne bannyabo kujja ng'oyagala kufa. Bw'oba okyagala obulamu ojja kwenenya ojja kugonda n'obugagga ate bugenda. Ne mu Yeremiya 5 Onyirwabiri egamba bweti 5:1 gwe mbazi yange erwana ekyokulwanyisa byange era gwe ndimenyesamenyesa amawanga era gwe ndizikiriza obwakabaka era gwe ndimenyesamenyesa embalaasi n'oyo agyebagala era gwe ndimenyesamenyesa ekigaali n'oyo akitambuliramu gwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi gwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi gwe ndimenyesamenyesa omulenzi n'omuwala era gwe ndimenyesamenyesa omusumba n'ekisibo kye n'endiga n'omulimi n'omugogo n'ente abafuga n'abasigire. Bayibuli egambye nti Katonda bw'atulonda fe atufuula mbazzi waliwo olwenzijanga embazzi bassebo ne bannyabo tujjanga embazzi olumu tujja na muggo ate olumu tujja na muliro. Kati olwo lwaleero nzize n'embazzi okutema buli kikolo kyonna kusuula ku ttaka buli ali mu Luminati oba mukulembeze byewasimba mbitemye ku ttaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agambe n'omusumba naye nga mwali omusumba yayingira mu Luminati ompuliza bulungi. Sijja kwogera mannya ekirungi wayogera abantu bakumanya bangi ne sijja kwogera mannya by'oyogera byonna babimanya kubanga abasumba bano lwaki babyogera bannannyini byo baba weebali nga baagala okuwulira. Abasajja baffe bakola ebintu bino babitambuliramu n'abyogera n'akiyisaawo abatakimanyi ne mutakitegeera. Kati Bayibuli egamba nti ngenda kukumenyaamenya kutema kano yagamba agenda kukumenyaamenya buli kyabugagga bwagenda kimenyaamenya okutuusa ng'osse wansi. Obufuzi bwagenda bumenyaamenya mu linnya Yesu tubumenya tubuzikiriza. Obukulu bwo tubumenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubawanulamu ebitiibwa tubateeka wansi nga Bayibuli egamba nti Katonda agobye abafuzi abeekulumbaza. Ekyo nno kiri mu Luka Katonda yakiwandiika. Bafuzi mmwe abeekulumbaza bwe mutagonda Katonda abagobe ne ku ntebe mu linnya lya Mukama waffe Yesu mugende mulye ku nfuufu kubanga Bayibuli egamba nti akusizza abanaku ate abagobye nga tebalina kantu. Mwenna abatawulya bassebo ne bannyabo nga mbadde mufuga ensi yonna abamu mwegasse n'abazungu muleme okukyukira abaddugavu ne tubeera n'abaddugavu ne tukola ebyaffe naffe ne tukyuka ne tulwanyisa abazungu ne tubakakanya wansi. Mwegasse nabo mulese Luminati musomba bino bassebo ne bannyabo abali wano n'abali ebweru n'abali mawanga amalala. Bw'oba oli mu Luminati olwaleero nkolimira pulogulaamu zo zonna nga Yesu yakola eno mutine gukala. Buli kyokola nkikolimidde buli bizinensi ngikolimidde ya Luminati yonna erimu ssente za Luminati. Emmotoka nzikolimidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oba bitongole ebyo mbikolimidde biri mu Luminati. Amakanga kolimidde agatambulira mu Luminati nga gasala okumutambuliramu. Byonna mbikolimidde buli kye mulina kikale okutuusa lwe munaagonda. Yesu kyava akolimira omuti n'agamba naffe tunaba n'okukkiriza tugenda kusigula ensozi mbasiguukulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu
mbamalamu amaanyi era mbanafuyiza ddala buli abadde yingira mu Luminati bw'oba oli mugezi bwenenya bw'oli enjiri eno n'omulamu mutegeeze nti wenenye Katonda ajja basonyiwa ajja basaasira ekisawo ekiri waffe tulina ennono zetukola amaanyi ago ne tugawangula era kati tegakyaliwo bassebo ne bannyebo temugenda galabako mugenda kulaba nga batula bufofofo ate bagenda kwavuwala anaasigala ng'ayagala okusigala n'obugagga anakukkiriza kubuleeta eri Katonda tubwanjuleyo tubwongeyo naye tumusabire ave mu ndagaano ezo tutandike obukozeseza wamu mu nsi eno kubanga ssente za Mukama ne zaabu ne ffeeza bya Mukama naye bw'oba olemeddeeyo ng'ogugubidde embazze kutuukiridde bassebo ne bannyabo nkuteema okusigula paka ku ttaka eyo gye wagenda mu Setaani n'entebe ye naye gy'akolera emirimu gye mumalamu amaanyi nga nsiba obufuzi bwe nga nsiba amaanyi ge ag'ekizikiza buli makubo gonna ngaggala sente ziri ku akawunti nzifirizinga nziggalawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu buli makubo gonna ngaggala paasipooti zonna nzisazaamu bwe kye mukozesa kigenda kutabukatabuka ebiri mu sisitimu mbisangulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu ate bijja kuvaamu nanti wano waliwo obujulizi naye sijja kwogera muntu oyo omuntu omu yaloga omuntu omu amutambula wakuba amasimu tumukola wano okwebaza yagenda okulaba nga n'essimu taliimu naga nti naye yageze ku mulogo kyono nga bukyanga asaba mulogo kyono asangula n'amasimu tamanyi nti amaanyi ge tulina mu linnya lya Mukama waffe Yesu gasobola okusangula sisitimu zonna byonna bye mwateesa ne tubisangula ku sisitimu oba bitabo ne tubisindikira bamalayika bitwala ne babyokya sindika bamalayika buli kanyomero konna buli awali omusajja n'omukyala ali mu Luminati oba mwana mu balumbe tubalumba n'ambazzi kati okubatema ku ttaka wansi we tubaagala nga bali wansi ku ttaka we bagenda okuva kasome ekitabo kya Luka kuba kyenziyidde mbagobere ddala nawe oba oli mufuzi ng'oli mu Luminati mpuliriza bulungi wenenye ate n'abafuzi baffe wano tuga nti bali mwebali nabo mwebali mu Luminati kati naye bubakeeredde bassebo tubatayizza Amini yayogera byanjwanja neffe tetwogera byanjwanja yagamba nti mbavudde mu maaso mbavudde mabega mu bukiiko bwa ddyo n'ekkono n'amaserengeta naye kaakati ffe tubatayizza mu maserengeta mu mambuka mu kkono n'eddyo tubeetoolodde waggulu ne wansi tubeetoolodde Luka egamba bweti mbagobera ddala byawandiikibwa bw'oba okyukakyuka oba tokyuka nkugobe mu ofiisi ntandise agobye abafuzi Luka 1:52 agobye abafuzi abeekulumbaza ku ntebe zaabwe agulumiza abeetoowaza abalina enjala abakosezza ebirungi n'abagagga abagobe nga tebalina kintu bw'obanga obadde mugagga naye nga gw'okozesa Luminati okutta abantu okubba abantu okwesiga ebyokulwanyisa emmundu n'atali mu Luminati mpuliriza nga olemedde mufugabbi oganye okukyuka ne wano mu ggwanga Uganda kulenzi waffe aba yeenenyeza bumazima bw'akugamba ekintu kyonna okukyuka n'ogaana oba okuza ekintu n'ogaana nkugobye ku ntebe mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbagobera ddala kubaga nti abagobye ze ndika mwake Yesu abagoba olwaleero abagobe ku ntebe buli atwekulumbalizako mu ggwanga Uganda agoba abekulumbaza abazungu bonna ku ntebe zaabwe aseewa abo abagenda okukolera Katonda betulangira kati betusimba bali tubatema nga tubasuula wansi obugagga bwe tubutema nga tubusuula wansi mu linnya lya Mukama waffe Yesu ababadde balumu enjala batandika okugaggala batandika okukulaakulana mwe mutandika okwavuwala nekyawandiikibwa mu Bayibuli size nakiwandiika soma byawandiikibwa mutandika okwavuwala mutandika okubonaabona mutandika okulega ku bye mubadde mukola abantu mulye ku bulumi abaana be musse abantu be mutidde abantu nga muli mu Luminati abazeeyi be muwaddeyo abantu be mukoze ebikolobero nga muli mu buyinza muli mu Luminati mukolagana n'abaluminati mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru n'abazungu mwenna mbazingiramu njogera eri ensi yonna ate nabagambye nti ebyawandiika bimpa obuyinza ssemateeka gati nkuwadde mukono zino engalo 5 bankwasa ensi yonna okugirangirirako ekigambo eky'obwa Katonda oba mulimu Trump oba mulimu simanyono owa China mulimu simwe wa Korea oba mulimu ofo wa Uganda oba mulimu wa Rwanda oba balina mundu mmeka yekanaga nti nkutadde mu mikono ngalo 5 gwesomere Yesu ojja kukiraba essula ya 6 mwenna mundi mu 5 sigatako na gwa 2 mbadde mbalaga buyinza abamu bamanyi tetulina buyinza tulina obuyinza obusobola okukyusa ensi nga tukozesa ebyawandiikibwa nga tukola amazima naye namwe mulina obuyinza obusobola okukyusa ensi nga tutambulira wamu oba nga namwe mutereeza bassebo ne bannyabo essaala gye nsaba yeno gwakkiriza okwenenya gamba nti ayi Yesu mpulidde enjiri ey'okwenenya Luminati mumaze era nenenyeza era nsaba Mukama akusonyiwe ate akuteekeko omukono gwo gw'obukuumi tewali kijja kukutta
naye gwe asigadde ng'ojeemedde mu Illuminati obugagga bwo bwonna busaanewo, buli kyowakola kyonna kisaanewo, oyavuwale otambule ng'obonaabona paka lw'olyenenyeza Katonda ne weenenya n'abo abantu bosse ng'oli mu Illuminati, omusaayi oguyiise okuva olwaleero n'emirembe gyonna. Ate n'abaana bo bwe balyenenya Katonda alibasonyiwa, naye bw'aba tebeenenyeza nabo kubanga nabo bali balya ssente za Illuminati, nabo omusango gubaliko bassebo ne bannyabo. Bayibuli egamba nga mmaliriza nti Katonda ayagala ensi ey'obutuukirivu n'eggulu ey'obutuukirivu. Peetero ekyokubiri 3 onyole ku lw'essomero lwa 13. Ensi eno esembayo omulembe gusembayo ye kkanisa n'ensi ayagala bya butuukirivu. Saba Mukama bankuumire mubeere bulungi.